Inside out. Banyaffe babazibunya. That's why bwe mba ngenda okulwana olutalo sigenda waffe. Era kati anoonya nga takyandaba. Kati ngenda gendayo. Walumaze? Luwunzise. Ate muhoozi mutuusiza nga tusiza muhoomu nkyayagala ki? Omwanyi wegamalidde ku nze muhoozi atambula. Amaze? Agerudde? Yes. Kakati 2 years after before election tuyina aba. Babiri. Is a 2 horse race muhoozi ne kitaawe. Waliwo gw'otabaze? Ani? Bobi Wine. Bobi Wine tayina. Bobi Wine has not transformed himself, has not made any inroads, has not restructured his party, tayina. Has not upgraded his education. Nti omusajja nga Ruto yatandika mutonzi wa Sekoko ku railway station. Ye president w'okubiri gwe nalaba ne Mashiri wa Mozambique yatundanga tikiti ku railway station. Naye Ruto kati Dr. Ruto tubadize nenda masolo ono njagala kumanya bbaluwa ey'obweggwa kati tugende ku byobufuzi byawa twagenda antu kyagenda nti lwaki ngubulya nti Abaganda baba kati babatwala mu be baali bagirega to the equals now kati naye nkubulira nti intransigency y'Omuganda emuleetera ekiki wambuuza nti gwe bakyo Obote omwogerera bulungi nenkubulira nti Buganda tewulirizangako bagezi omugezi alina kwefuula muki tolowooza nti Mayiga tamanyi pira za federal nti Buganda tesobola kufuna federal. What Buganda can get is autonomy. Nti mumina okumatiza bannayuganda bonna nti you are different from others and therefore you must manage yourself within that context. Nti Makerere University is autonomous and a Ministry of Education. This is why the president is no longer the chancellor. They select an independent person to be. Because of your university, do you enable bifulumiza? That's the autonomy. Autonomy. And when you go to some countries, obalaba, nti aba Scottish, n'aba English, banjawulo. When you get there, nti aba Germany ave Bavaria, gye bakolera BMW, n'abalala bonna si ba Germany bebamu. Baawukana. Naye waffe eno. Nti mu Italy, Northern Italy y'abagagga, South y'abaavu. Italy ziri ezi. That's why COVID ya devastating nnyo Italy northern part. 2 yewali amakolero. 3 nti eyali prime minister wa Italy yali comedian. You got COVID. I'm seeing a movie, a Chinese movie. Warowoza ng'abantu bebafu ate yali yakitegedde. That type of is there mirundi there? Ye mirundi waabwe weeyo. Nze ndizoninga. Okay. Abamerika baga nti this Chinese disease nga balowooza babali ki? Babalimba obuulira temuli makulu. Naye ye Museveni yaga nti bw'owulira ekisaatuuka oyimirira mu namwewuunyo. Ekisaatuuka kigambo kya Luganda ffe abatambula ekiro abatamiivu abaki. Omusezi tatambula bw'ati. Omusezi atambula bw'ati n'ayimirira. Naye owulidde emisinde kyekidira Abaganda ba Africans okusula n'embuzi ne basula n'enkoko ne basula naki n'ente okumpi. Why? Ye intelligence yo outside. Embuzi nezikuba ng'omanya. Embuzi ekutegeze enkoko ente kaseefuuwa. These were their issues. Ebisolo bwe bifuuwa omukka naki nga human being afuna immunity. Era omujjanjabisa ddala lya bisolo. Nange mu kyalo nakula nkimanyi nti wabaawo ekiri ebweru emirundi mingi ebisolo bino oba nkoko oba kikyemusula nakyo kikola sigino. Kikola sigino kuba biwulira ebweru naki. The inside out. Joseph Tamale Mirundi musajja olukiiko
baluddamu enkeera bayisa ekiteesa abagezi kye babuulidde bakiyisa naye Muteesa weyategeera nti amenya akalombolombo abaganda bayinza omutta oba omuyiwa ate yagula akasajja bakayita Senkatuuka nekakuba kawali esasi yekiteeka ku kawalya Katikkiro nti yeyamenya obulombolombo si Muteesa. Muteesa feared to confront Baganda nti akkiriza nnyina akoleki tebaali wenyeyo kanoni gwe ne bamwasa omutwe yeyina okufuna gwakitikkulirako. Are there instances where the Baganda appear stronger than their Kabaka? Mu bujagalo bwa namba 8 namba 9 bagamba Muteesa nti ffe twekalakasa gonywaki wisiki n'akwata abantu abo n'abagamba mufuuza olubiri sinanywa ku wisiki. The inside out. Kati omukazi n'afumbirwa. This is why I'm telling you nti kati bwetugenda ku independence Buganda ebulwa solution n'abazungu babulwaki solution. Why? Nti Obote ye yali mugezi. Obote agamba Mayanja Nkanji ne Abu Mayanja be Baganda bali basinga amagezi. At that time. And Abu Mayanja interview ne Mayanja had many chances yali mugezi of becoming a president of Uganda. Abu Mayanja. Why? Twalina amagye 13,600 nga amagye 13,800 bakakuwa Basiraamu. Akitegedde? Nkitegera. Mayanja n'akola strike ku ssomero e Makerere lwakulya mmere embi ne bamugoba e Makerere. Gavana n'agamba nti ku magezi omwana ono g'alina agende mu Oxford basale omusaala gwange. Okitegedde? Yes. Era Mayanja alabika alina omusajja gwafaanana Olengo e Kenya ne Mayanja bafaanagana. Ate Mayanja yafulumira wano. Mirundi. Musajja yafa tatakula ebintu. Inside out. Ndikakati Obote akwata Mayanja Nkanji yagenda wakakungulu namugamba nti Buganda ogikkakkanya ogiteekamu abagezi tukwate abavuka bano abagezi ennyo tubatwale bali bajja bawulira. Joasi Mayanja Nkanji yasoma diguli 3 mu emu ng'asobola okubeera lawyer economist naki bagiwanga abagezi bokka 3 in 1. Mayanja Nkanji agende mmenkozi bali feudalism tekibuka eringa kutwala Gorbachev kumuwa akyuse alifominge communism. Feudalism ne communism bifaanagana tebikyuka. So what happened? Mayanja Nkanji babavumira emmengo. In fact the 1966 crisis would have been averted. Mayanja Nkanji yabagamba nti mu kifo ky'okulwana n'Obote tugende mu kkooti. Okalaba akasajja ako koogera binategerekeka. Owomutima ntere bwa Kabaka abeera muggazi. Lekulira kenda bugezi okule party 2 agamba ubundi yabagamba sijja kulekulira Kabaka angobe. Obote yamuyita bateese. Obote ng'amaze okububwa Kabaka yayita Abaganda n'abagamba nti nze nzikiriza okuzzaawo olubiri lwonna nduzimbe ekinasembayo provided muleeta Kabaka omulala obusajja obwo ne Buganda. Crisis eva ku kya 66 gyobadde nnyonnyola olugamba Mayanja Nkanji abagamba tugende mu kkooti. Yes. Olwo ayogera na lukiiko tugenda mu independence babuliddwa solution. Ekigambo federal bakyeripako bweripi baagala bagatta ku Uganda eyawamu baagala basigale nga bwe babadde. Omuzungu abadde abakuumira bwe babadde abasigula agenda alina okuleka Uganda ekoze eki mulina okwegatta ku bannammwe naye nga babazimba dda nti bali tebatwagala batuwalana. Do you know that an ordinary Muganda believes that northern Uganda is a desert? Nga twasoma geography nti the 2 areas that receive the heaviest amount of rain is Entebbe and Gulu. Omuganda abimanyi nti bano abalaalo ekibalemesa mu northern Uganda kiki omuddo gwayo gwa njawulo ku nte zikula mangu
That's why the balala where ayini gulu kakati gwe bwoba mugezi ngaffe kyokola omuddo guno ogw'eggulu gu studying said the gulu gusobola okulimibwa eno mubeera mpo kyokugenda eri abantu nti Museveni yawa gundi owa Congo Brazzaville ente eri tewali nte Congo Brazzaville tewali nte no egaboni zabo abazirunda ne bazirya kakati Museveni yakwata gundi bozize amuwende yamuwerako n'abasimba omuddo kakati awo ontwala mu Buganda njagala wonnyawo ne bulaba njagala mbirikodinge n'eddoboozi nayo ndifune nfuna waawo kakati bano ababbi kye baakola gurupu y'ababinaayisa ne baga twefuge ffekka olwo ekiteeso kya gundi bakikomezzaawa kyayitamu ogenda mu kooti anti olwo 66 Obote yabazannya akazannyo bwe baali era nkasita nga bateesa amasaza ga Bunyoro agadde Obunyoro 2 counties nti amasaza agabula tebagakonkludingako Beni Chiwanuka, you brought this problem for yourself. Abazungu bali bagezi. They don't want to hang up Uganda. They call their provision. After 2 years of independence, a referendum, the government will hold the referendum to decide where these 2 counties shall go. Chembe kumbaka abasajja bwe bwongo nti they would always have a solution yes and some of the solutions have lasted us kulagako ebaruwa akatabo the senators abazungu bali bagezi Beni Chiwanuka yababuuza I'm seeing contradictions everywhere what country are you building somewhere there's a federal others are semi-federal other omuzungu n'amugamba there is no divine political system katonda gye yatonda katugende n'eriwo n'amugamba nti constitution gye tukoze gwe si yakuwangaala constitution gye tukoze purposely for independence even if it lasts for a day kyekyo fe tuyagala ki independence kugenda fe tuva bitugwe enkoto bwe munaamalizirira munaabikola oluvannyuma era omusajja amugamba Lord Fisher ti if constitutions are made without mistakes what will the future generations do? So that's why we keep amending. Ya Uganda bekanda ganga temuli bibina bya bufuzi kati birimu kati bekanda giraji constitution made with mistakes so that they serve a particular time kakati ba Obote baba baganya abaganda bikairi kintu yali tasomye nenga wuli oluzungu nenga talwogera very talented yes aluwulira katikiro wa Buganda yali tasomye completely illiterate nenga bogera oluzungu yalukulaminga bukusu awulira kyebaga bwe bogera oluzungu abadda mu Luganda kakati kintu Mikairi Kintu yali kabaka wa Buganda ku mulembe gwa katikiro wa Buganda ku Muteesa kati in the 50s kakati Muteesa gundi Mikairi Kintu awagamba Muteesa nti naye abasajja bano buli kintu ekyamasaza bakikutule amasaza gasigalewo baleme galifaalinga gavumenti enaddako tetugitegeera Kiwanuka bwa omulabye Kiwanuka yayagala gazza Bunyoro kakati Obote Muteesa n'abuuza Obote for consultation Obote n'abawandikira kakiiti we should concentrate on what achieving independence who will hold the referendum amasaza gaddebwe nga tuli mu alliance Obote Obote anti yava Kenya mu politics we Kenya wabajaliwo yejja mu by-election mulejiko exposed yo mirundi mu byonna kyendaba ompa image endala Obote yali mugezi ennyo era Professor Eugene Pinto yagamba nti Obote is an expert in laying traps for his enemies and jumping them omaitaba mugezi naye level ya society gy'olimu ye kufuula ekyo ye nti Kenya waliyo mawomawo waliyo ki bato mu mboya baani nga bali exposed Obote agenda alaba abantu abali exposed kakati
Manya abantu bagala nnyo kisolo. Kakati Buganda eri mu statement erina paralysis. Where do we go? Ne bafuna factions ebbiri. Emu egamba twekutuleko. Endala egamba nti abali moderates. Kakati bagenda. Obote abaswalias. Nti what do you do? First tugenda kubeera mu power. But this is a constitutional provision that had to be fulfilled after 2 years. That's where the British referendum ekiri mu constitution tokimenya tolina bwokikola nabo pre-exit referendum zabatabula nti bali balimaze okwekomitenga okuva mu European Union. Kakati babinaayisa ng'ennaku z'omwezi 9 October anda yekutula ku Uganda. Kiraba. Plan for the independence of Uganda. I will give you a copy. Binayisa Masembe Kabali naye yali mufere mulungi nnyo ne Mpanga Azaluno Mpanga ali Emmengo era naye yali atuneje nawe Emmengo. Abantu bano basigaza abantu bawe. Yes. Basigala batambula. Yes. Kakati what is it do? Ne bateka wakakiiko akayindimezi ng'embuutu evuga mu Buganda naye ng'ayogera nti bya bulimba bali bamuttirawo. Binayisa gw'omusinza amagezi kyusi naye bw'aba omufere kubanga nze mirundi baga gwesinga wabamanga okumanya weyala federo ebyaki gw'omwana omuto katamivaako walagiyaatondwa kalina amagezi ate federo eriwa Buganda zoli believe that you're kinduzizeemu nti bannambozi babyeyamisire bagagawulire mu parliament I refused. No, yakola okunteko ng'okateeka kuwania Kazito nkwesonyedde nzekka ate recording zibadde zibaluma ennyo sijja kuzimuwa they want him his life n'abaana bena basukulu bwana batakkakkanya tanzikakkanyeko mutadde ayongere n'ogamba ne barelatives bange banyime sente nfe he must die he must go azed kakati twambalaganye n'ompuliramu muwoza ali nsasula ngozza kuguobanze nabagambi waliwo omusajja omwenzi omukazi eri mwenzi nga mugezi mwena byo binyuma shuma sajja omukazi eri mwenzi nga naye mugezi nnyo obwenzi olina okuba nga oli mugezi. Kakati what the woman did baawe yamugulyanga gobesi nga naye yeegulira yegifaanana. Kati omusajja ajja asanga omusajja mu nnyumba mugulewo bali bamaze omutemyako nga balugula koza omukazi omusajja ayambala omusajja ayambala n'ateekako ogomesi waggulu noggula ennyumba n'atema. Ono yalowooza nti agoba mukazi we. Oli omusajja sijja mugoba twenkwate ku mukazi ono ajja kumbulya gwabadde naye ng'omusajja amulimu okukwata ng'akomawo ewaka yasonga omukazi alimbuliri yeebaza gwe gwangobye oyisewo ate okomyewo oti ndi wagobyani oliko doko oliko ki nze nkulira ngubwedda nkulira mbadde nga nti olina batamivu banno abakuwerekedde nkwetegereza mukyala nkwetegereza ateze gwosanze mubuli gomese efaana bweti eriwa nanje mugirayo anti ziri bbiri namugamba so nalowooza nti agobye eki muzimu obwongo obwo bwensinga okwegwa kwati buliyo ku ssomero obwo bwe buba bubwo Katonda abukuwa nakyo olina okubeera nenakyo bwongo intellect. Kakati babinayiisa babawa pawundi za Bungereza emitwalo aga bagulirewo ga Buganda eyeefuze ebitebe byayo ebweru badda busiya ne beebaka ne bakomawo wano ne bagamba nti mumanyi yonna gye tugenza okugulawo ebitebe nti batuganye olukiiko lwa Buganda olwasizewo okwefuka kwa Buganda si lulonde lumale kulondebwa ne bazikuba era nze basangategeera nti bampanga abo obugagga bwe balina bwakifere omanyi obuyita otyo obwekifere nakugamba nti embaga y'Obote yamalawo pawundi 600 abasajja bakwata pawundi 30 mu budde obwo
ogula buli kimu obugagga obuseetinga n'abaana ne babusanga era famire ezo ziremeddemu obugagga sinja abaana n'abazzukulu lwaki Buganda tekulabanga wa amagezi be baali abagezi b'ekiseera ekyo kakati tudde bambi tebabimanyi no they don't know these things they listen to me they don't know these things kakati gavana naye nayiwa amagye mu Kampala tugwempulirako ng'alangirira okwefuga anambuulira 9 October 2006 Buganda yefuga yokka kakati gavana n'abigaana era tebyaliyo naye nga bano abasajja sente bakoze eki bazitutte Obote yali aga nti babavunaane they use public money ne bayingira UPC kakati 60 bamala okujja gyoli ate bafuuse bammemba ne bano bwe bakola ate olwose asobola okukola kiri 66 Obote agamba provision ya constitution eragira amasaza gakubweko akalulu after 2 years implementing bwe Abaganda tebategeera tibe losers ono bamulabanga atuukiriza kiri ekyendagaano abajolo basanyufu Obote bwe yakukyawanga ng'akunyetingayo anaakukuba he wanted to put it in a trap. Yes, because the alliance with Uganda Obote yali agala kujja Muteesa mu lubiri lwe amuteeke mu byobufuzi mwana amukubira era yakwenda namulabanga alayira nemmanya mu mazi naye ono muddusiza emisinde engangoba namulyako resources kozi muhooza ayitawo kata kyamugoba ejjogo liryo byali balimumalamu ebintu bino bitabula otya byombi birina bino guba bakina abasajja tuli kubira nga oli Muteesa amugjayo amuluwalinga ye Muteesa aga nti agenda kufuga Uganda kubanga oluyimba lwa Buganda lukugamba asaanira afuge Uganda yonna naffe nga tumwesiga kakati balukyusa nti asaanira afuge Buganda ekikola ate nti amaka gonna goba gafuga ate kikola ki atani yandigafuzi era gago makaga ate lwakyasa ate kuyimba nti asaanira afuge Buganda yonna ate yali yandigifuzi era yiyo kugifuga ekitegeeza kiri kyali kyakufuga ki Uganda Obote kimutega adduka when the deal is so good to think twice Sudiri yangamba that any deal that is too good think twice is actually too bad. Yes, think twice. Akati Obote bw'asalawo amasaza kagende bano abaprovokinga to fight the constitution mu constitution ya 62 mwalimu akatundu akagamba nti president wa Uganda bwananga okusayininga ekintu prime minister anakisayininganga Buganda bwenaabanga erina obuzibu ne central government ekya central government yekijja okuyitangamu kiri mu constitution ya 62 lyetteeka lye bakoze olwo Buganda bagiyingiza mu ensonga ezimu zinajuliranga mu Privy Commission ekooti ya Bungereza high court ya Bungereza kuyendi eggwanga eryefuze era okuti yabasekera baba eggwanga eryefuze ate ligendawo Bungereza balimba nti Uganda egenda kubeera ne gundi president governor general ate ensi eyagala queen agifuge mumubeera gavana nga bonna abagezi bonna tewali ategeera kakati Obote mu situation eyo ateekawo okulonda ab'emmengo Obote aliko omuzungu eyamusigalirako eyamubaliranga gaali magezi ge ng'omwo constitution yali agimanyi nti constitution provision erina okubeera implemented abagamba kubanga damage Buganda gyewa Obote nti yali musajja kakati bano bawakanya bekalekasabajja ogensi nga bano abazimbanga sekoko abatuyite ebijoli kakati gundi bano badda mu violence tugende tulikyopayinge
aba Buganda bakawunawo kasanvu bagende endayiga baali bamanyi nga babalimbye nti endayiga eriyoki manya ebunyolo erina amafuta abazungu baali bakimanyi but not a particular area because of the technology at that time. Saabasajja yanguwamu tugende endayiga nyabe endayiga ndayiga nyabe endayiga amasaza bagatwala Bugangayizi balitwala nebuyaga balitwala tugende endayiga baba sente Mmengo nga babagambye Buganda egenda kufuna omwalo nga tuli wali ku Pacific bagiyita batye Atlantic eri Congo teriiwo Buganda etuuka naye bakyogera nti waliwo Congo abayayi bakuba ne bakuttirawo ebintu ebikyayita mu Mbaasa bijja kuyitanga ng'eri Congo teriiwo kati munjebana bayita bagezi naye sibalaba Abaganda twa magezi gaabwe ndi omusoga akulya ku myaka bali yambufe tegera kwa ebyo babiyimba abasoga kyaffe kiri independent n'obwalo twekuba kakati Muteesa okumanya Obote yali mugezi Abanyoro resisted era practice eyokunywa omwenge nga ndi mu inside out Joseph Tamale mirundi twalayana mirundi nemmole n'amatovu ew'omwezi naye n'ozalira omwenge omala gunywako Omunyoro yatwala ekita ky'omwenge mu lubiri nti ekitonedde Kabaka yali abase gwalimu obutwa bamugamba ogunywako n'adduka namanya nti abamaze Muteesa yayagala agende akole olubiri Abanyoro ne bamuteegera mu katale bagitayo kalukuguzi yakuba Abanyoro 9 ye pulezidenti wa Uganda yakyasoose okutta abantu emisana ttuku yejjayo sabumashini gani n'akatale n'akokyaawo Obote akoze eki asirise amutadde ku self destruction you put somebody this self destruction mode yes wetaweka wetaweka Kabaka wa Buganda emisana tuku najjo submachine gun yes nakuba abantu mwenda n'akatale n'akokya ebyo nga Buganda tebyogerako akatale n'akokya ebibyo Obote byemwogerako kakati naye nga Obote amukoze eki amusiriikirira amubala omuntu omuteeka ku self mu mbeera ennaku babaga nti amubala yo buli kaseera balowooza tawangulwangako ajja kuwangula kirala noono ali ku kirala yes bano baali balowooza nti Obote bajja muwangula tukwate kakati Obote kyeyabakola ku final day ey'okubakala omuntu yenna ataasangibwa Bunyoro ku independence masaza ago takuba kalulu Abaganda basigala mu mayumba gaabwe nga batudde Obote musajja mirundi Obote mugezi nnyo that political situation. Do you know that he allowed these people to occupy the 2 counties at the chagrin of the Banyoro? Has allowed Muteesa to pick up a submachine gun to shoot the citizens he has to protect as president. Obote kyeyakozesa results zalangirirwa nebagamba Abanyoro bonna abali mu Kampala babakulu baba badde ewaabwe. Obote n'alagira special force omuganda akuba ku Munyoro ba nyama Obote in Uganda. Are the things written about Obote, are they written correctly and well? Bateyonga banena omuganda yadduka neyevumbe inside out Joseph Tamale mirundi akuwa ebyafaayo bya Buganda okutegeera entabuweeva Buganda ne Obote obutategeeragana. Kakati Obote teyaddamu kubasinga n'afuta independence balina ebirala balina okusonjola bwekutuuka kuki ku mazaalibwa ga Muteesa Obote n'amuuma bandi Baganda bagita Serumbeete ekube ku mbaga Serumbeete yes n'akola changes nga tabuulidde Muteesa amagye gaidima ejjinja Muteesa Obote yali tabangiriza nga tabuulidde eki Muteesa amwaisoletinze kakati amuprovoking into the final blow. Muteesa yeekubaana n'aba UPC kiraba alagira
baga nti Obote dictator nti ye bagule sibingira bagala okuwamba Obote kuba gule sibingira ya negotiating deal ye Mengo era gule sibingira yakuli akakiiko aka independence single handed yakyusa bendera ya Uganda nakikubulira yaleta oluyimba lw'eggwanga akola because Obote yali anadima yala obuhitira the German colors zifananiza Uganda except spacing. True that. Nirenda baganti singa ababbi baali balina obwongofu bwe tulina ako ka baby Uganda ke basitudde ako ku imperial balikozeewo ekinene ekyomusajja tuludde nga yina n'abazzukulu abazannya mu lujja era kaakoneraawo the inside out ne Joseph Tamale Mirundi party yabimalirize awotyo tugende bagala omuwamba to boost the numbers of anti-Obote muki mu parliament ababaka ba Buganda birimu bakolosenga mu UPC under the instructions of Mutesa bamugireko mu parliament baweze namba ya UPC emujago Obote was watching them and the final blow yali bweti. Normally whenever Obote faces challenges he used to go to his home area either ngatabeerawo banga aliruddawo munozani waabwe bamuzaala kakati ye yaleka wano crisis weeri musasi gavuga mu kibuga embeera nebeera naye nga Mutesa tasobola gikola ki kugikontaininga kuba nkugee nti amagye gaali mungi ate nga amagye gafugibwa gundi Felix Onama omwesi Naira era amagye bwe gakuba Felix Onama ekingi Obote yatya nnyo ne bagongeza emisaala ne bakola ki ne bakola Nyerere gonna yagagoba Kinyeta n'Obote bo bagongeza emisaala all of the demands were made kati Obote alage waabwe bw'alage waabwe waliwo ono crisis abagala omuwamba baleese ensonga tiyabba golodi w'e Congo ne Idi Amin the gold scandal kakati parliament yateekawo akakiiko ka parliament kabuulirize ku ffujja eriri mu Buganda bakuba abanyolo waliwo ababaka ba Tooro babajja Kawempeeyo nga bali mu underwear tebalina tikiti za musolo gwa Kabaka kati Obote n'alagira ebikolobero ebiri mu Buganda Kabaka ikabagibwere Buganda ebule songo ki terrorist group emobilizing abantu bana abakabaka ikane bakyusa amendment ne baleetamu amasanga kiri kiva nti Obote yabba amasanga yes ne bagamba ojjeje wakyo waluka kyekyamutisa yagamba nina obujulizi nti Amini yatadde paundi emitwalo 3 ku akawunti ye ekyokubiri yeyagala nnyo abeera n'abakazi 3 ku kitanda kimu mu sipiiki abyogera mu parliament n'amwatulira ayogera ebintu bamuwaga ab'Emmengo temanyi abavumanga nnyo kiwanuka n'amwatulira yasooka kuvuma Mmengo ate n'akuloosinga naye yasooka kuvuma Mmengo batemeyayitamu kati building up case against ki Obote parliament ekkiriza nti Obote addeko ebbali prime minister addeko ebbali tumubuulizeeko tuteekewo acting prime minister Obote aliwo abo akola ki abawulira tewaliwo mobile gundi phone emundu netandika okutokota mu Kampala Mutesa gundi agenda yali amekamanda gundi Shabani Opoloti agende wa Mutesa amugambe sigwe president gwe kamanda in chief mpo obuyinza nkwata akasajja kano Mutesa yamusanga atamiti gwendo yogera n'empologoma musajja naga nti ebyokuwamba gavumenti ndibagamba nti instruction nazikiro ono commander in chief mpologoma commander in chief. This is how Obote survived. Gendo yogere n'empologoma ng'ategeeza ki mpologoma mumbejja onaze kufuna commander in chief oli amunonyeko instructions on what wambo government aligendo gende mwanyinazi nti Obote
Kakati Obote, that's how we survived. After 9 days of confusion, Obote returns to Kampala. He addressed a press conference at Entebbe State House. Nabagam. I hear fools. I hear fools who say that I want to abrogate this constitution. When Chiwanuka walked away, I stayed there. But this is my baby. How can I abrogate a constitution which is my baby? Ngate chageta Jimmy. Nagant have managed this country with clean hands, except my what? Any political enemies. The following day, Cabinet idea to the Nakwatamoba time, military police. Cabinet. Baba Jamu Cabinet Yabo. Baba Soka Baba Matias Ngobi, ba Chesimira Simira. Wuyo. Na ule kamata yote. Obuto tudu muntivi. Obote was a Machiavellian. If you want to use force, use it maximally. The Nyentanya Wamanyi got to take Mubakuba Palestine. You Zinga Sekoko. Bahetibola, a Lebanon, Umiro Guaraze, to what Wanga Yingirao. A red Baba, my way, Japu Pirumakangamada. Jangut Kubaru. I tell you, I'm calling the Burunji. Abantu abadde bagenda okujaguza Christmas mu sente ku tebacha agenze omunye Jerusalem erimu West Bank bakamasi bebajina so inside out Obote awamba government mirundi Obote awamba government na kuba mutese Entebbe na musaidia kama zina amasanyalaze has not arrested him na agende Makendi mu State Lodge naye namujaga amasanyalaze mutesa kwe kugamba ya kanize mu rubi rwanga ananumbamu abasiru bakawunawo bakumba mu Kampala abasajja bakavuka fetu muliyamu tebayina muntu leji nibagenda kukuloko tawa ne bafuma mu gundi Obote fetu amukizo kwa umenya abasajja obe contract bagamba mbu abana Obote yali alunde embuzi nemusika n'omugwa nakuba enkonge ne mutabatule ate baga nti ho Obote yabala tie yawasa Miria bamudusa mu ddwaliro ng'omusajja amuyitiridde kakati Obote yafa batule ate yawolomya abaana bannikyoni si baana b'Obote. That's why they were alleging baavuma Obote. That's why Obote yagamba bonna nabakumba bayingira ki Lubiri betolera ekibuga omulangira munyango baba anamukwatako oguli mungi ebyo Obote omunyango ogumanyi yes bakanga Obote propaganda omulangira munyango kozi bayingira mu Lubiri Obote afuna justification temutesa mu constitution bali bamulekedde emundu ebi bisatu nga bebakuumibwe kati Obote n'agamba ti mu Lubiri mulimu ki amuzi lwaki bano bonna bayingira ki Olubiri ex-servicemen bagala kukwata mundu ziri batuleetera obuzibu nina okubanguyira n'agamba poliisi mugende mwanze Olubiri military gundi special force Mutesa yakuba bakube ku mulyango pa Mutesa akuba oli batumye okujookaza yes ye justification osanga Mutesa bali mukutte naye nga aniya provoking Obote this large group ya omulangira munyango eyayingiranga mu Lubiri ogwaga nti Museveni nze sirabangako Museveni ng'asoma kiwandiko ng'akankana bwati nga Buganda Riot. He was extremely annoyed of worried ate Buganda Riot zakajinga government of hand anawea so obali musuubu kubanda it took 3 days okuyiwa amaje mu Kampala completely singa bayingira bali ki baba kuyingira yes amaje tegali mu kibuga it took 3 days the president nga bamaze omugamba I think that's why yaleka bumotoka naki kubanga ono yali alowooza nti wanudde ali mpangulako
olaba agamba ne ba close relatives bange ne babamu the inside out Joseph Tamale MIRUNDI tomala omukumbira omulabe nti nkyali mulamu nnyo namulese bulesi sinatuuka kufa Joseph Tamale This is Inside Out.